Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Yagala mbasomere ebigambo bino y'omu ku banene bamuyita Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Yagamba nti ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdi fihi amali. Sejjusangako ku kintu kyonna nebeera nga mpulira nejjusa kanadami nga bwe nejjusa ala yawmin ku lunaku lwonna gharabat shamsuhu enjuba lwegwa naqasa fihi ajali ng'ekiseera kyange kikendedde. Buli njuba lwegwa kitegeeza ennaku n'ebiseera birina okumala ku nsi bikendedde. Walam yazdi fihi amalin, walam yazdi fihi amali, naye nga siina mulimu gwonna gwe nnyongeddeko mu lunaku olwo. Kwe kwejjusa kwensinga okuba nako, okubanga wabaayo olunaku nga mbadde awo ne mbeera ku ssimu yange ebiseera byonna ne bimalawo, ne duha ne sigisaala, ne adhikaari ne sizireeta, ne mbeera mu semina nga yayirimu nesibaako na kyempandiikawo, nenvaawo nga nninga bwe nazze. Naku ne luziba nga tolina kyoyongedde ku ddiini yo, era nga tolina kyotadde mu ntanda yo gy'ogenda okubeera ng'oyanjulira Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkya. Ntegerekese bulungi. Olw'ekyaba bitiibwa tubeere wano nga tulina ekigendererwa. Omusiraamu aba n'ekigendererwa mu buli kyonna kyakola, tabeera nagalaale. Ntegerekese epointi ngimaliriza. Eddarusu gye naweereddwa eriko omutwe ogugamba nti omulamwa gwayo bakama bange gwe bampadde gugamba nti at-tawhidu huwa ruhul islami. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiramu. Fala islama wala diina liman la tawhida lahu walaw idda'ahu. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiramu. Talina busiramu, talina ddiini oyo yenna talina tawhid walaw idda'a al-islaama, ne bwaba yeegamba nti musiraamu. Eyo gwe mulamwa. Nziramu topic. At-tawhidu ruhul islam. Tawhidi gwe mwoyo gw'obusiraamu. Fala islaama wala diina liman la tawhida lahu walaw idda'ahu walaw idda'a al-islaama. Talina ddiini, talina busiraamu, oyo yenna atalina tawhid ne bwabeera yeeyita omusiraamu. Sheikh Musa bin Muzammir hafidhahullah atugambye nti eriyo abagamba nti lwaki bayitiriza okusomesa tawhidi, teriyo birala.
n'atuleetera aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah, bimana ta'allam, manya. Sheikh al-Usaymi, Salih al-Usaymi hafidhahu Allah, yaga nti eyo aya ye Madina Allah yagamba nabbi nti manya titewali kiteekeddwa kusinzibwa okujjako nze, nga aya ye Madina bwe kiri kitegeeza ki? Tinaabamanyi tawhidi bateekeddwa okujjukizibwa tawhidi olw'obukulu bwa tawhidi. Buli tawhidi lwatajjukizibwa bantu, buli abantu bwe batajjukizibwa kumanya nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, n'okubayigiriza nti balina okuwanika emitima gyabwe gyali, naabanga yekka yatebenkedde yabukadde ebifuba byabwe, emitima gyabwe gigubaasiira giddugala, kubanga teri kitukuza mitima okujjako okutegeera nannyini nsi eyagitonda. Olwekyo nga omuntu bw'alina omwoyo nga bwe guvaamu afa, baga nti gundi yafudde, kitegeeza kibaita okufa mufaraqatu arruhi liljasad, gwe mwoyo okwawukana n'omubiri, kibaita okufa. Okufa gwe mwoyo okwawukana naki? N'omubiri. Baga nti gundi yafudde. Kati ng'omwoyo bwe gwawukana n'omubiri, omubiri ne gusigala nga tegukya mwereere, n'obuwuka bumanya nti kino kibokisi temuli kantu, bateekawo n'ettaala buwuka tebukuyingira mu nyindo. N'omuntu bw'aba talina tawhidi tabeera muntu, abeera mayiti etambula, tabeera muntu. Era tawhid afaanana nga bw'olaba wuzu. Wusu gwe mwoyo gw'esswala, ne bw'ogisaala nga tolina wuzu obeera tosadde. Ate wa Imaamu Abu Hanifa madhhabu ge balaba baulama be ti omuntu bw'asaala nga talina wuzu yakfur, akaafuwala. Kimukaafuwaza lwaki? Istahzaa billah, abajeejeza Allah. Tawhidi ye wuzu y'okusinza kwonna, tosobola kuba na ibaada yonna atolina tawhidi, n'obeera nga olina ibaada gy'okola. Kibala Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, imaamu omukuba basomesa ba tawhidi abakugu, Allah be yaleetera umma eno. Mu kitabo kye Qawaidul Arba yagamba ebigambo bino, yagamba nti idha arafta, bw'omala okukimanya, anna Allah khalaqaka liibadatihi, ti Allah yakutonda lwa kumusinza, nga ye tawhidi gwayagala, fa'alam, manya anna al-ibadata la tusamma ibadata illa ma'a at-tawhid. Ti okusinza kwonna kwokola tekusobola kubeera kusinza illa ma'a at-tawhid, kujjako nga kuli wamu n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-tahara, ng'essala bw'etasobola kuyitibwa ssala okujjako ng'agenda ogisaala ayina ki? Ayina wuzu. فإذا دخل الشرك في العبادة، شرك bw'ayingira mu kusinza، fasadat kalhadathi idha dakhala fi الطهارة. Okusinza kwonooneka nga bw'olaba omuntu bwaggwebwako ewuzu n'abali bwa nti esswala gy'asadde tetuuse, naye bw'otyo bwefaana. N'ekyo tawhidi gwe mwoyo gw'obusiraamu. Tewaliwo obusiraamu muntu bw'ayinza kuba nabwo ng'ali naaganaaga, ali mu masabo ne mizikiti. Kama ra'ayna,
nga bwe tuzze tulaba abantu bafaanana, wasami'na ne tuwulira abantu bali mu masabo bali mu mizikiti, wahum yadda'un al-islaama nga nabo bagamba nti basiraamu. Awamu n'ekyo nga ekiyimirizaawo obusiraamu tebakirina. Ntegerekesa ebitiibwa okyoga mulama gw'omusomo njagala tutunuulira ensonga zino wammanga mu bufunze. Sigenda kuleeta definition ya tawhid, ngenda kubireeta bwe nti olw'obudde. Nsonga esooka mu topic eno gye njagala tufune, mal murad bitawhid alladhi yudkhilu al-insana fi al-islami. Tawhidi kyagendererwa ti omuntu bw'aba tamulina tabeera musiraamu. Tawhidi kyayingiza omuntu mu busiraamu. Kyekibuuzo ekisooka, ye point esooka mu musomo gwange. Bwe tugamba nti atalina tawhidi, tawhidi gwe mwoyo gw'obusiraamu, tabeera musiraamu, tutegeeza ki? Ekyo kimu. Thaniyan, ekyokubiri, haqiqatul islaami, obwennyini bw'obusiraamu, alladhi ba'atha Allahu bihi jami'a ar-rusul, wa Allah bwe yatuma nabwo ababaka bonna. Obwennyini bw'obusiraamu, busiraamu, obwennyini bw'obusiraamu. Busiraamu ki buno obwogerwako? Point eyokusatu, al-islam yutlaqu ala manayayn. Jimbo القلم شوي. الإسلام يطلق على مانيين. Kigambo busiraamu kikozesebwa ku makulu ga mirundi ebiri. Oyinza okuba tokimanyangako oba toli talibu ilmi. Kigambo busiraamu kikozesebwa mu makulu ga mirundi ebiri. Kirina amakulu ga mirundi ebiri. Kirina amakulu agali am agabuna n'amakulu agali khas agayawulidde. Yo point eyokusatu. Point eyokuna, al-adillatu, obujulizi ala anna al-islaama diinu jami'i rusuli, ti obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna. Obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna Allah be yatuma bimanahu al-aam, bilmaana al-aam, makulu agabuna. Obusiraamu yeddiini y'ababaka bonna kuva ku Nuuhu paka kwasembayo mu makulu agabuna. Ino teekayo amagezi n'ebirowoozo obitegeere. Ekyomukaaga oba ekyo point eyokutaano, al-alaaqatu bayna al-islaami wa tawhid, akakwata akali wakati w'obusiraamu ne tawhid. Birina akakwate, birina akakwate. Tawhidi bwe busiraamu, obusiraamu ye tawhidi. Tawhidi bwe busiraamu, obusiraamu ye tawhidi. Point ey'omusanvu, ey'omukaaga, al-alaaqatu bayna al-islaami wal-iman, akakwate akali wakati w'obusiraamu n'obukkiriza. Naam. Point ey'omusanvu, baadhi al-adilla, omu ku bujulizi, al-mujmala, obwawamu, addallati ala anna al-islaama huwa diinu al-haqqi, huwa diinu al-haqqi. Omu ku bujulizi obwawamu obulaga nti obusiraamu ye diini y'amazima. Obusiraamu diini y'amazima. Waliwo omu ku bujulizi obwawamu nga yudirikuha kullu aqilin, kullu dhi aqlin rajihin, nga buli alina amagezi amalamu asobola okutegeera n'obujulizi buno amazima g'eddiini y'obusiraamu. Kisembayo,
kino abantu bituuseeko tujja kuyita mu bufunze endowooza. Al asbab al mu'inatu ala thabat ala al islami hatta yamuta alayhi al muslim au hatta al maut. Esimu ku nsonga eziyamba omuntu okufiira ku busiraamu, kubanga al ibratu bil khawatimi, ekikulu kyekyo buli omu kyanaakomekkererezaako. Tenti eziri wano zonna ekikulu buli omu anaakomekkereza musiraamu, ekikulu twazze mu darusu, ekikulu buli omu anaatuuka musiraamu. Ntegerekise tuli ffenna wemuli na buli omu alina okulipootinga kuno onaatuuka oli musiraamu. Nga Qurtubi bwagamba ti rahimallahu salafa saliha, Allah saasira abakulembera abalongoofu, qad balaga wala fi wasiyatin kulli dhi aqlin rajihin, nga balaamira buli yenna alina amagezi amalamu. Bamugamba nti mahma laibta fala talab bidinik, mahma laibt fa iyak an talaba bidinik. Bw'oba olina byonna byokola bikole, kola katemba yenna, naye la talab bidinik, tokola katemba ku ddiini yo, tozanyira ku ddiini yo. Ekyo kikulu, kubanga ye kapito, weefiira byonna biba byonoonese. Tegeresa ebitiibwa. Naam, njagala nfunze ebigambo bino. Bwe tugamba tawhid, bwe tugamba nti gwe mwoyo gw'obusiraamu, njagala tufune points 2 wano zokka, tugende ku point endala. Tuba tutegeeza tawhidul uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. Bwekiri Sheikh Musa, tutegeeza tawhidi ow'okusinza. Bwe tugamba tawhidi ow'okusinza, gwe tawhidul ibada, tawhidul uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. Tawhidi ow'okusinza yali mu makulu ga la ilaha illa Allah, huwa maana la ilaha illa Allah, ga makulu ga la ilaha illa Allah. Ma maana la ilaha illa Allah? La maabuda bihaqqin illa Allah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah. Kati oyo tawhidi eyatumya ababaka, tawhidi asigadde aweereza oyo okutegeera nti Katonda waali, okutegeera nti yazibya obudde, okutegeera nti yakeesa obudde, okutegeeza nti yasalawo naku zino ng'eŋŋombo bweri bagiwandiika ne ku mmotoka. Ebyo byonna abeera tawhidi rububiyya, tawhidi ow'obulezi. Yaliwa wa tawhidullahi bi afaalihi, qawla Allah subhanahu wa ta'ala mbikolwa bye ebitonde bye bitayinaako obusobozi, gwe muteeko gwa rububiyya. Bwe tugamba tawhidi ategeezebwa gwe tuyita omwoyo gw'obusiraamu, tutegeeza tawhidi al-uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. Otegeeza kubanga rububiyya tamalira muntu kuyingira mu busiraamu. Omuntu okutegeera nti Katonda waali tekimumala kubeera musiraamu. Singa bwe kyali ababaka tebanditumiddwa, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyanditumiddwa eri bawarabu, bange ekyo baali bakimanyi nti Katonda waali. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, onababuuza ani abatonda bajja gamba nti Allah. Qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun.
bagambe ensi yaani n'ebigirimu bwe mubeera mumanyi sayaquluna lillah bajjaga nti ya Allah subhanahu wa ta'ala qul fa anna tufakun. N'olwekyo barakallahu fiikum bwe tugamba tawhidi gwe tuyise omwoyo gw'obusiraamu tutegeeza tawhidi ow'okusinza ali mu makulu g'ekigambo la ilaha illallah. ba tawhidi rububiya aweereza buweereza uluhiya nga bawulamu bagamba tawhidi rububiya yastalzim tawhid al-uluhiya, okumanya nti Allah waali ye yakutonda yazibye obudde yabukeesa kikukakasaako okubanga gwosinza yekka. Ntegerekise nga bwe kiri mu Qur'an suratul Baqara aya esooka ya ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Abanga abantu musinze mukama wammwe yabatonda alladhi khalaqakum ayu illa nsonga lwaki gwe musinza yabatonda walladhina min qablikum nabasooka la'allakum tattaqun la'allakum tattaquna an-nara yokamuona omuliro ndiyokumbeera abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo okutegeera obutonzi bwa Allah ne byakola byonna mu ggulu ne mu nsi kukakasa ku muntu okubanga gwakakasiza nti yakola ebyo gwasinza. Okumanya obumanyi ebyo tekikumala okubeera ng'obeera omusiraamu, era tekikumala okubeera ng'owona omuliro. Era ekyababaka si eddaawa yaabwe tyabanga abantu mumanye nti Katonda waali, mumanye nti Katonda waali. N'abalokole ku kkubo boogera Katonda, n'abasebenesi ne boogera Katonda, n'abakatuliki boogera Katonda, n'abasamize boogera Katonda. Tugambe nabo baafuuse basiraamu olw'okwogera Katonda? Nedda. Hadha nawu min at-tawhid muteko gwa uluhiya gwe guli alfariqu huwa alfariqu baina almuslimin walkafirin, gwe gwawula wakati w'abasiraamu n'abatali basiraamu. Tegereka ebitiibwa munfunye olaba Allah abasindika ababaka. Tegera aya zino wammanga aya suratul anbiya aya 24 agamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wama arsalna min qablika min rasulin tetwatuma lubereberye lw'omubaka yenna illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, kujjako twamugamba teri kiteekeddwa kusinzibwa okujjako nze basinze nze. Suratul Anbiya aya 25 embaseerabidde. walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula, twajja mu buli kibiina kyonna mu bantu bonna omubaka an ibudu llah wajtanibu at-taghut, tumugamba nti musinze Allah mwewala okusinza ebitali Allah. Ntegerekisa bulungi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ibn Jabal mu hadith eri mu Bukhari ne Muslim, sahaba kabaita Mu'adh ibn Jabal anyumya hadithain agant kuntu radifa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nali nebagadde ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ala himarin ku kalogoyi nga Nabbi yampese. Faqala li, Nabbi nangamba ya Mu'adh, wange Mu'adh, atadiri ma haqqu llahi ala al-ibad, omanye banja Allah lyabanja abaddu be, wama haqqu al-ibada ala Allah, nekyana abawa banabeera batuukiriza ebbanja eryo. Qultu, neŋŋamba Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka be bamanyi. Faqala, binagamba haqqu llahi ala al-ibad, ebbanja Allah lyabanja abaddu be bonna, abeeru, abaddugavu, abagagga, abaavu,
ayabudu kwe kusinza yekka wala yushriku bihi shay'an kati bamugaseko kantu konna ly'ebbanja ly'abanja abantu bonna olwekyo oyo tawhidi gwe twogerako omwoyo gw'obusiraamu so si okutegeera obutegeezi nti katonda waali ntwogera ku tawhidi rububiya kubanga buli ategeera uluhiya buli ategeera okusinzibwa kwa Allah tayinza butamanya nti yamutonda tawhid uluhiya yatadamman tawhid rububiya okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yateekeddwa okusinzibwa ekyo kirimu munda waakyo okumanya nti ye mutonzi so si buli amanyi nti ye mutonzi gwasinza si buli amanyi nti katonda waali tigwasinza so buli akkiriza la ilaha illa Allah nayawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinza atongoza Allah subhanahu wa ta'ala ne mubolezi byonna ebisigadde atongoza Allah subhanahu wa ta'ala ne mbisigadde yagala mbategeeze kino olaba abantu abatali basiraamu basobola ffe okutufuula mikwano gyabwe bamukisa ababagamba nti muve mu masabo ba Sheikh Adam tebasobola naye singa tujja nga tubasomesa tibannange mwagale katonda wammwe kubanga yabagabirira kubanga yakola bino teryatuwakanya musajja oyo mwagala ebigambo ebimpombera ayogera nnyo katonda naye buli lwovaayo nogamba bati qulu la ilaha illa Allah mugambe nti la ilaha illa Allah mwawule Allah mutongoze Allah afaanananga boolaba abakuraishi b'e Makka bagamba nabi ajaala al-alihata ilahan wahida bakanda afo nabachewo alisewo omuyeka bagamba tusinze وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم متامله muguminkirize ku bakatonda bammwe temuwuliriza omusajja oyo mulalu tebalina mpisabo lwaki baba kitegeeza nti nannyini kutonda nsigo muyina okuvunnamira nannyini kutonda nsigo muyina okusaba nannyini kutonda nsi yateekeddwa okutebenkera mu mitima gyammwe nannyini kutonda nsigo muyina okusuubiriramu nannyini kubatonda gwe mulina okubanga muwanika ensonga zammwe gyali mutambulanga muli ibadun lahu muli baddu baba musinza kyetwagala ekyo mu ddarasa eno kyekituwalanya abatuwalana kubategeeza nti gubateekeddwa okusinza ekyo kyekitwawulana abantu mu famiri zaffe kalina olugezigezaako kalowooza abawarabu tebalina byabuwangwa batuteekako eddiini za obuwangwa bw'abawarabu naffe tulina obwaffe wama ila dhalik ery'ebbanja Allah yabanja abaddu be ntegerekese walaba nti singa omuntu akubuuza maliriza ku pointi ngende ku ndala tyokumanya Allah kyeki nga Sheikh Salih Fawzani bwagamba kumanya Allah maarifatu haqqihi alaina kwe kumanya ebbanja lyatubanja وهو عبادته وحده لا شريك له ويراك ولا شرح يا اصول الثلاثه يا غامبا وات الشيخ صالح الفوزان يا غامبا انتي معرفه حقه علينا كما جنبانجا lyatubanja وهو عبادته وحده لا شريك له كوكو musinzanga de tumugaseko kintu kyonna فاول ما يجب على العبد etteeka erisooka omuntu lyateekeddwa okusooka okuteeka mu nkola huwa maarifatu rabbihi wa kaifa yaabudu kwe kutegeera kumanya katonda we n'okumanya butya bwamusinza okumumanya atya kumumanya nti yateekeddwa okusinzibwa funa hadithi ya Uthman ibn Affan eri mu kitabo kya Muslim nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna afanga amanyi tetewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa okujja kwa Allah ayingira ejjana ntegerekese kyobola ndi baulama baali bavuunula tawhidi abamu bamukomekera mu muteeko gumu bagati at-tawhidu huwa ifradu llahi bil ibad kwawula Allah mu kusinza so nga eyo definition kunnyonnyola okwo kunnyonnyola omuteeko gutya ogwa uluhiya lwaki gwe gufuga emiteko gyaki ya tawhidi jonna songa
abamanyi abalala baleeta definition ng'ebuna egamba nti ifradullahi taala bima yakhtassu bihi qawla Allah subhanahu wa taala naye byeyawuliddeyo min arububiyati obulezi bwe wal uluhiyati okusinzibwa kwe wal asma'i was sifat n'amanya ge n'ebitendo bye ya definition ebuna naye baleeta baulama abalala nga baleeta egamba ifradullahi bil ibada lwansonga ibada yekola etya yefuga emiteeko gikoze kitya egisigadde mukitegedde so mukitegedde tawhid gwe twogeraho gwe tuyita omwoyo gw'obusiraamu tawhidul uluhiyya so si tawhid rububiyya. Naam, Sheikh Ibn Uthaymin alina ebigambo bikulu nnyo mu Qawlul Mufid ng'akola sharh ya kitabu tawhid ku nsonga gye njogerako. Yagamba bw'ati, njagala nsomye ebigambo bino bye ngenda okusoma nga Sheikh Musa abivvuunula sembera wano ku muzindaalo. Bigamba bwe biti, agan min al-ajabi anna akthara al-musannifin fi ilmi at-tawhid min al-mutaakhirin yurakkizuna ala tawhid ar-rububiyyah. Naam, bangi muwandiisi mwabadde oluvannyuma bateeka ssira ku rububiyya nga bawandiika si kyokka n'abasomesa abalala gwe bateekako essira bagenda mu bantu ne babaleka n'eyirizi nga balowooza nti babasomeseza tawhidi anti oli ajja n'abagamba nti Katonda yabagabirira yakola kino mwagale Katonda wammwe yatonyesa enkuba bazikirikale nga bajja ne basomesa eyo mu mizikiti ebyo abantu babimanyi. Naam, nziramu statement Sheikh ojidden min al-ajabi anna akthara al-musannifin fi ilmi at-tawhid min al-mutaakhirin yurakkizuna ala tawhid ar-rububiyyah. Naam, kubyewunyisa bangi wandiisi b'ebitabo mwaba bajja oluvannyuma bateeka ssira ku tawhid ar-rububiyyah. subhanallah, agamba kyewuunyisa kyava ayongerako n'agamba nti wakaannama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujuda rabbi. bateeka ssira ku tawhid ar-rububiyyah nga balinga aboogeraganya n'abantu abawakanya okubeerayo obwombezi waabwe Allah. Lwaki bakola ekyo? Nziramu statement wakaannama yukhatibuna aqwaman yunkiruna wujuda rabbi, nga balinga aboogeraganya n'abantu abawakanya okubeerayo obwombezi wa Allah. balinga nga abategeeza nti beboogera nabo tebakkiriza kubawo kwa Katonda, kubanga abatakkiriza kubawo kwa Katonda betumisa tawhid rububiyya bategere Katonda waali, naye abakkiriza nti Katonda waali tulina kubateekerawo kubagamba nti ono rububiyya gwe mulina nti abayamba kutegera uluhiyya. Tamala mukitegede kyabayongerako n'agamba nti walakin ma akthara almuslimina alwaqi'ina fi shirki alibada, walakin ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة. نعم، abasiraamu nga bangi nnyo abagwa mu shiriki w'okusinza. siraamu nga bangi abasalira ebitali Allah naye nga basala mizikiti, nga bangi abalina eyirisi ze bakkiririzamu ze zibakuuma naye nga basala mizikiti, nga bangi abasinza entaana, nga bangi abasaba abafu betulaba. Olaba nga abo beetagisa kubategeeza nti Katonda waali ng'ate uluhiyya yalimu ekizibu gye bali. Naam, kyabayongerako n'agamba walihadha yanbaghi an yurakkaza ala hadha an-naw'i min at-tawhid. Naam, nolwekyo ekigwanidde oba kigwanidde
okubeera nga omuteeko guno ogwa tawhidi ow'okusinza guteekebwako nnyo essira, gulina okuteekebwako essira ery'amaanyi hatta nukhrija ilayhi haulai almuslimina alladhina yaquluna biannahum muslimun wa hum mushrikun. tusobole okubeera nga abasiraamu abo abagamba nti basiraamu naye ate nga bagattako Allah subhanahu wa taala, tusobole okubeera nga twafulumya mushiriku oyo tubalende ku muteeko guno gw'okusinza Allah nga omwawula, baleme kufanga basaala naye nga tebalina makulu maaso ga Allah subhanahu wa taala. Wala ya'lamun, naye nga tebakola batya, tebamanyi nti si basiraamu, tebakola batya. Tulina ffe abasomesa ba tawhidi okuteeka essira ku muteeko guno, somesa la ilaha illa Allah. Tujja abasiraamu abalowooza nti basiraamu mu bushiriku nga tebamanyi, tubakomyewo eri tawhidi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yateekako essira n'amukoolerako abantu obulamu bwe bwonna ne mu kaseera akasemba. Ntegerekesa bulungi, barakallahu fiikum. Bwayindi yagadde omuwalimu agibavuunulire mulaba obukulu okutegeera kw'abaulama kw'abamanyi. Ebyo ebigambo biteeka wabbali. Ebigambo ebisembayo ku ekyo ngende ku point buzayi dakika mmeka? Ajibu ekiri wano kyangwa kuzira nnyama. Bano abawalimu bano balaba bano. Kakati ekigambo ekirala nakyo nga kikulu. Sheikh Fadi bajja kunsiza n'abavubuka abakwata emituuni. Waliwo abavubuka n'abakwata emituuni bajja kunzijukiza mpola mpola ndowooza bwe bali wano abakwata qawaidul arba. Kino nakyo kikulu kankireete. Agamba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ng'aleeta qaida esooka mu qawaidul arba, agamba nti qaida esooka an ta'lama, kwe kumanya gwe omusiraamu, anna al-kuffara, nti abakafiri alladhina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, abo nabbi be yalwanyisa, muqirruna, bali bakkiriza bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliqu, yemuki yemutonzi, ar-raziqu omugabirizi, al-mudabbiru omutesitesi w'ensonga, wa anna dhalik lam yudkhiluhum fi al-islam. Ulira statement, wa anna dhalik lam yudkhiluhum fi al-islam, okukkiriza nti ye mutonzi ye mugabirizi ye mutesitesi, lam yudkhiluhum fi al-islam. Wa qatalahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yabalwanyisa n'alwanyisa abakkiriza nti Katonda ye mutesitesi yazibya obude. Lwaki? Kanu yushirikuna billahi ta'ala fil uluhiyya, bali bagattako Allah subhanahu wa ta'ala mu uluhiyya. Ntegerekise ekyo tawhidi agendererwa wano ya tawhidi ow'okusinza, so si tawhidi ow'obulezi. Ntegerekise pointi njimaze. Pointi ey'okubiri, Allah nsaasire kubanga bw'obudde bwe nnina buzibu. Haqiqatul islami, siyana kusoma mu kitabo obwennyini bw'obusiraamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi mu kitabo kino kye bakolako bawulama sharahi bakiyita al-aqida tadmuriya, yateekamu baabu namba eno sharahi ya Sheikh Abdurrahman al-Barraki, Nasir al-Barraki, ne Sheikh omulala Sheikh Ibn Uthaymin, naye kino kimu ku bitabo ebisinga okubeera ebizibu mu bitabo bya aqida. Sheikh bamita Rajihi, Abdul Aziz Rajihi, somesa ku Jamiatul Imam, sajja mukulu, sajja wa aqida. Kimu ku bitabo byakirowogonyezanga mu abayizi. Iza jana mugamba nti Sheikh wa kansula ebiri, nti gwe wakagwa ebiri, naye waliwo n'eyakagwa esatu guma. Mu university bakiteekangawo nga kisomesebwa mustawa ogw'omusanvu mu sharia ewaffe ku imaamu, nga n'aba Ab'Nasiruddin bakisoma mu nsoma enzibu. Naye Imaamu Ibn Taymiyyah rahmatullahi yateekamu omulyango ogwogera ku busiraamu, okwogera okw'enjawulo
bigambo ebyenjawulo mu kitabo kino. Naam, tuli ku nsonga ega nti haqiqatu al-islami. Nakoma ku bitundu nga bisatu ndowooza olw'obudde. Obwennyini bw'obuki bw'obusiraamu. Obwennyini bw'obuki bw'obusiraamu. Obwennyini bw'obusiraamu bufaanana buti. Obwennyini bw'obusiraamu bwe twogerako twagambye nti obusiraamu ye tawhid, ne tawhid bwe busiraamu. Bwetyo bwe twagambye. Tuli fena twagambye tutya? Obusiraamu yeki ne tawhidi bwe busiraamu. Bitambula bwe biti. La islaama liman la tawhida lahu. Talina busiraamu atalina tawhid. Ndagereka bwe bitambula. Akati obusiraamu bwe buliwa buno bwe tugamba nti ye tawhid. Al-islam huwa al-istislamu lillah bitawhid. Obusiraamu kwe kwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala nga weewaayo olwewaayo olw'okumwawula ku buli kintu kyonna, n'owanika n'osalendalinga. Naam, walinqiyadu lahu bitaa, n'okubeera omuwulize eri amateeka ge n'ebiragiro bye, okubanga yakulamula. Naam, tuli fena Musiraamu, tuli fena. Omusiraamu mu nsi ani amulagira, ani amuziyiza? Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwala nali njogera ku bana ab'ekivulu ekyaliwo emabegako ekya hijab nation, ne mbagamba nti obuzibu abantu bwe balina baagala obusiraamu bubagoberere, so si bugoberera obusiraamu. Walaw ittaba alhaqu ahwaahum la fasadati samawati wal ard wamadha waman fihin. Singa amazima gagoberera okwagala kw'abantu, eggulu n'ensi byandyonoonese n'ebiri wakati waabyo. Obusiraamu bugobererwa, so si abantu okubeera nga baagala bwo buve mabega. Walinqiyadu lahu bitaa, n'okukakkana n'okugonda, n'obeera nga akulagira ye Allah era nga yakuziyiza. Tuli fenna obwebusiraamu nga Allah bagamba Ibrahim aslim, aslamtu li rabbil alamin idh qala lahu rabbuhu aslim. Ibrahim weweeyo qala aslamtu li rabbil alamin, newaddeyo ku lw'omulezi w'ebitonde byonna. Lam yarudda shay'an, talina kye yazzaayo eri Katonda we, nga buli kyagaaga sami'na hatta bwe ne bwe kyatuuka ku ddaala ly'okuwaayo omwana we omu yekka gw'alina, yakkiriza omuwaayo. Hatha huwa al-islam. Ekyokusatu, walbaraatu min ashirki wa ahli, n'okwesamba okugatta ku Allah n'abagatta ku Allah. Obwe bwennyini bw'obusiraamu. Ebyo ebisatu bwe bwennyini bw'obusiraamu. Ntegerekese nziramu al-istislaamu lillah bitawhid, okwewaayo eri Allah n'omwawula ku buli kintu kyonna. Walinqiyadu lahu bitaa, n'okkakkana n'ogonda, n'obeera muwulize eri amateeka ge n'ebiragiro, tolina kyozzaayo. Walbaraatu min ashirki wa ahli, naweesamba n'amasabu. Yobola Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an, suratul Mumtahina, yagamba nabbi n'abasiraamu beekwate ku batunulire Ibrahim bwe yali mu busiraamu bwe nga bwalimu n'okwesamba obushiriku n'abashiriku. Allah bagamba nti qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mwagala kufuna kyakulabirako, ekyokulabirako kyammwe ekisinga ekiru okubeera ekirungi ye Ibrahim walladhina ma'ahu, n'abaina Ibrahim. Idh qaalu liqawmihim, yokera bwe bagamba abantu baabwe nga bamaze okusiramuka, inna buraa'u minkum,
ffe tubeesambye. Wa mimma ta'buduna min dunillah, n'ebyemusinze ebitali Allah. Waliwo agamba nti yeesambye obushiriku, aye n'ateesamba bashiriku, n'abawa ne ssente agamba nze sisamira, naye abasajja bayinza okunsindikira ebintu ateekamu basamira. Essaawa bya lumbe naye nteekayo. Kafarna bikum ay kafarna bidinikum wa tariqatikum. Kafarna bikum ay kafarna bidinikum wa tariqatikum. Tuwakanyiza eddiini yammwe n'enkola yammwe. Wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha abada hatta tu'minu billahi wahda. Dhahara walabisewo obuchayi walbaraatu min ashirki wa madha wa ahlihi. Ibrahim agamba n'abantu bagamba abantu baabwe, wabada bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha abada hatta tu'minu billahi wahda. Enkolagana yaffe nammwe ekutuseewo okutuusa nga mukkiriza Allah omuyekka. Nedda tuyunga luganda. Abantu balowooza nti okuyunga oluganda kitegeeza okubeera nti weegatta n'abashiriku, nti olw'okuba obusiraamu bulagira okuyunga oluganda nti omuntu yeegatte n'abashiriku ayunga luganda. Ddiini tulaba nti obusiraamu tugamba seeko okuyunga oluganda, kati nze nkole ntya nagenze lwa kuyunga luganda. Okuyunga oluganda kitegeeza kwegatta n'abasamize kusamira. Tekitegeeza kwegatta n'abasamize kusamira. Togenda kubalibwa nti obusiraamu bwo butuufu ng'okyegatta n'abasamize mu sizoni ya kumanyagana gye tulimu ennaku zino, kumanyagana okw'obushiriku. Ntegera kisaya bitiibwa gye bayita obwe busiraamu bwennyini bannabbi bonna bwe baaliko paka ku nnabbi asembayo. Ntegera kisaya munfunye pointi njimaze, pointi esembayo dira esembayo ko budde buweddeyo. Naam, obusiraamu, kigambo obusiraamu kikozesebwa mu nkozesebwa ya mirundi ebiri. Mumpulirize nnyo nga njogera. Kigambo obusiraamu kikozesebwa oba kirina amakulu ga mirundi ebiri. Tugambe tutya? Kirina amaki? Amakulu agasooka ge makulu agabuna agayingiramu bannabbi n'abantu baabwe bonna. Ge makulu agabuna agayingiramu bannabbi naki n'abantu baabwe bonna. Mumpulirize nnyo wano wakulu. Siraamu ali wakati awo ndowooza ondaba. Waliwo n'abali emabegawo ensonga mugiwulira. Tugambye ensonga obusiraamu bukozesa bulina amakulu ga mirundi emeka? Makulu agasooka agabuna agayingiramu bannabbi bonna naki n'abantu baabwe. Naam, huwa ta'abbudu lillahi bima shara'a mundu arsala rusula mundu arsala Allahu rusula ila an taquma saa. Bwado Sheikh Muhammad Ali Uthaymin bwanyonyola kwa kusinza Allah ng'omusinza nga bwe yalagira. Huwa ta'abbudu lillahi bima shara'a mundu arsala Allahu rusula ila an taquma saa. We kusinza Allah ng'omusinza nga bwe yalagira. Naam, okuva lwe yatuma ababaka okutuusa enkomerero lwerikola etya? Ababaka bonna n'abantu baabwe basinzanga Allah nga bwe yalagira. Kitegeeza nti okusinzira ku makulu ago bonna balina obusiraamu mu makulu agakulembedde gennyonnyodde ag'ensonga emmeka? Bannabbi bonna n'abantu baabwe baali basiraamu. Obusiraamu obw'okusinza Allah omu yekka, okumwawula mu kusinzibwa kwe, okuteeka mu nkola amateeka ge n'ebiki n'ebiragiro bye, okwewala shiriki. Bannabbi bonna bwe batyo bwe baali n'abantu baabwe. Ge makulu agabona. Ntegerekese okusinza Allah nga bwe yalagira okuva lwe yatuma ababaka okutuusa enkomerero lwerikola etya? Lweriyimirirawo.
kye bayita obusiraamu. Lwekyo kitegeeza ekyo nga sheekha wange bwagamba Ibn Uthaymin. Muwulire amakulu ebigambo bino bya Ibn Uthaymin ku nsonga eyo. Simanyi dakika zibulayo naye inshallah. Era ziba zikyabulayo. Agambye mbu era ziba zikyabulayo. Era mbu zibulayo. Agamba sheekha wange nti falyahudu abayudaaya muslimuna baali baki basiraamu fi zamani Musa mu kiseera kyani kubanga baali basinza Allah nga bwe yakola ki nga waayagala nga bwe yalagira era nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekise wannasara n'abakristaayo muslimuna baali basiraamu fi zamani Isa mu kiseera kyani abaaliwo nga Isa waali. Subhanallah, muli ebigambo bino ataddeko n'akagambo Sheikh sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hina bu'itha an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, naye okuva omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oli yatumwa fakafaru bihi, ne batamukkiriza falaysa muslimin, sibaki sibasiraamu mu makulu ago, sibasiraamu. Naam, sibasiraamu. Tetusobola gana nabo basiraamu. Baali basiraamu kubanga basinzanga abaali mu kiseera ekyo basinza Allah nga bwe yalagira era nga bamwawula. Ago makulu agakola ki? Kyeva tuga nti obusiraamu dini yabaki yaba nabbi n'ababaka bo bonna batambulira ku makulu ago. Akene wekibeta al-islam bilmaana al-khas, kibayita obusiraamu makulu ageyawulidde. Kino kiwulirize nnyo. Wa huwa ma jaa bihi an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bwe omubaka bwe yajja obusiraamu mu makulu ageyawulidde ye sharia. Bwe obubaka bwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singa oli agamba nti ali ku busiraamu bwa Musa, tabeera musiraamu. Nabi Muhammad amaze okujja, omubaka Muhammad wamala okujja, obusiraamu bwo buteekeddwa kubanga kugoberera ani? Nabi Muhammad sallam. Omubaka wamala okujja Muhammad sallam, abayina Tawrati, abayina Injiri, abayina Zabur, bayina goberera Muhammad sallam. Baagala tebakola batya? Bwe bagaana omugoberera tebabeera bakkiriza, babeera bakafiri. Bagaana omugoberera baba bazikiridde. Wala Nabi yagamba hadithi eno gye nyamaliriza, hadithi ya Abu Huraira eri mu kitabu kya Muslim, kitabu al-Iman, hadithi nene. Agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ndayiro ya n'omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe, la yasma'u bi ahadun, tayina omu akola ki ampulira nti Allah yantuma, yahudiyun agambe nti wanzikiza ya kiyudaaya, wala nasraniyun agambe nti mukristaayo, thumma yamutu oluvannyuma naafa, walam yu'mini billadhi ursiltu bihi, nga takkiriza obubaka bwe natumwa nabwo, illa kana min ashabi nnar, kujja kuyingira omuliro. Buli atagoberera busiraamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja nabwo nga bwe buli, ne waba agamba nti akkiriza Musa, ne waba agamba nti akkiriza Isa, ne waba agamba nti akkiriza nabbi yenna omulala, okugamba nti amukkiriza tekubalibwa okutuusa lwakkiriza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugoberera n'obubaka bwe yakola ki bwe yajja nabo. Bw'atamugoberera bazikiridde. Sembyayo hadithi emu bakama bange bajja kunzikiriza ngisome eyongera okulaga ekyo. Egamba bweti hadithi ya Anas mu kitabu kya Bukhari, mugiwulirize. Agamba bwati Anas qala, agamba Anas bin Malik radiyallahu anhu, kana ghulamun yahudiyyun yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, waliwo omuvubuka omuyudaaya eyali aweereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muvubuka muki? Muyudaaya. Famarida, narwala, faataahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaudu, nabbi nagenda gyali amulambula obulwadde. Faqaada inda rasihi, natula okumpi n'omutwe gwe,
agenze mulambula bulwadde faqala lahu kyabamugati aslim siramuka kola otya siramuka muvubuka gwe singa omuvubuka ono enzikiriza ye y'ekiyudaaya yali motabaran yali ebalibwa nabbi tiyane mugambe nti kola ki siramuka aslim siramuka muvubuka gwe fanadhara ila abi n'atunuulira taata we tayagala nabbi Muhammad sallam newankubadde amanyi nti galiko mazima wahuwa indahu nga naye ali awo wennyini omulwadde waali taata ajjanya omulwadde we faqala taata we kyava nti ati abal qasimi mwana wange gwondera omubaka Muhammad sallam kkiriza osiramuke naam fa aslama vubuka n'akola atya ناسلمك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول نبنا فرم مكاغونغا غامبا الحمد لله الذي انقذه من النار يبزبwe الله atenderezebwe Allah awonyezza omuvubuka ono n'amujja mu kiki kitegeeza nti buli atagoberera busiraamu nga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yajja nabwo abeera azikiridde. Ntegerekesa bulungi kisemberayo ddala mukama wange yagambye nti biggwayo kigambo kinene kino kankisembyeyo mukama wange nsaba akikkirize gwe ate munnange agitta tagiwoomya. Allah subhanahu wa ta'ala ga mu Qur'an inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam dini Allah jabala buki busiraamu kitegeeza nti eyo aya etegeeza amakulu agabona sikiriza Allah jabala busiraamu amakulu agabona okuva ku bannabbi bonna paka ku nabbi Muhammad sallam Allah dini jakkiriza buki bino yebisembayo mukama wange ekisookera ddala. Imam Ibn Kathir Ismail bin Umar al-Qurashi rahimahullahu ta'ala yagamba nti mu aya Allah gat inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam yakusana 'inda ظرف مكان إن الدين عند الله الإسلام يشيله 'inda إن الدين عند الله الإسلام يبجي ظرف المكان دنيا رياچفو جابال جاري والسلام جاب ابن كثير يغamba nti إخبار من الله إخبار مولم فونولا فونولا بينو تماليزي إخبار من الله ندا كاتولوجي يا أخي فونولا إخبار من الله بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام هو اتباع الرسل نكوكو يكوبيرلا بابك وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في نعم به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق أو اسمه قال الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. يكون أولا منامزما فمن لقي الله بعد بعثته محمد صلى الله عليه وسلم يدين على غير شريعته فليس بمتقبل كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Orachabange munyweze obusiraamu otukeere Allah subhanahu wa ta'ala nga mbulina mwetagisa ebintu bisatu okubunyweza okubusoma mu butegeere okwewala ebifo byonna n'abantu bonna mulaba nti basobola okubajjako eddiini yammwe n'okugyonoona
ekyokumeka ekyokusatu okukola kutya tugambe ebintu bimeka okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubattirako. Jazakumullahu khaira, baraka fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.